po jako akawuwo n'abamu nga batuli bubi ngaffe badirector nga baga nti oba oli awo ffe twakafuna ate bo tetutaba tunulamu. Abasomesa okuva mu masomero g'obwannannyini 500 mu disitulikiti Mukono enkoko bagikutte mumwa okugenda ku kitebe kya disitulikiti eno era nga bano beekubidde enduulu eri omubaka wa pulezidenti Hajati Fatuma Nabitakandisaba ku basirikale ba poliisi ababakwatanga babasanze nga basomesa abayizi abasaamusaamu. Pulezidenti waffe yaggalawo amasomero n'atugamba tudde ewaka n'abaana olw'obulwadde, naye kye neebuuza yatuggala amasomero oba yagaana kusomesa kubanga bwe tubeere mu komite zaffe abasirikale bakusanga ng'olina abaana 2 3 oli wakaawo oli mu basomesa ne bakukwata ne bakutwala. Abasomesa bano bagambye nti n'ab'ekirwadde ki COVID-19 bakitiira ddala kubanga bakimanyi nti kikwata era kittira ddala wabulanga kino bakikola olw'okusobola okwebeezaawo mu biseera by'omuggalo olw'ensonga nti tebakyayingiza kasente konna kino kibayamba okufuna ekyokulya. Nga obeera n'omuzadde akwesigisa omwana nga ogenda bulungi kutonnya mask n'ogenda n'oyamba where necessary as long as tobeera n'abangi nnyo wabadde obuzibu okubeera n'abangi ennyo anga amazima twafuna n'okutya abasirikale akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti Mukono Rashid Kikomeko asinzidde mu nsisinkano eno n'agumya abasomesa mu masomero g'obwannannyini ku nsimbi gavumenti ze yabawa okwewola era ng'agambye nti enteeseganya zigenda mu maaso okulaba ng'ensimbi zino zifuluma. Ngamba sente ezo pulezidenti ze yatuwa sente gye ziri yaziyisa mu microfinance support center mulundi ogwasooka, naye olw'embeera eriwo gy'abasomesa abateekwa okubeera more organized ate tebali organized. RDC w'e Mukono Hajati Fatuma Nabitakandisaba avumiridde ekyabakuumaddembe n'okusingira ddala abapoliisi abakozesa eryanyi ku basomesa be basanga nga basomesa abaana nti kino kya butaliimu kubanga abasinga basomesa abaana abasaamusaamu. Obuzibu bwe tulina buli bumu nti at times pulezidenti ayogera nga abantu abamu balina bye bakozesezza. Ekyokubiri abamu baagala okukozesa obuyinza in an excessive way okulowooza nti bo bakola nnyo okusinga ate His Excellency the President. Ono alagidde abasomesa abasula ku masomero okusigala nga basomesa abaana ku staff quarters era ng'ono asinzidde ku makanisa agakaggulwa agatuuza abantu 200 nga bw'atyo n'agamba nti talabawo omusango gwonna singa omuntu abeera asomesa abaana 3. Ebintu ebimu tubeere flexible tuleme kukaluubiriza nnyo bantu mbeera. Kubanga kati bwe tuba twatadde ekkanisa ne tugaa nti abantu 200 basabe naye nga be social distancing kati ate abantu 2 abasoma mu muyemba waka baba bakoze musango ki. Abasomesa bano oluvannyuma badduukiriddwa n'obuyambi bw'emmere omubadde akawunga n'ebijanjaalo nga bino badde biweza ttani 2 okuva mu Bazirakisa aba Lion of Judah. Tetukkiriza nti waliwo n'omukisa mulala bwe tunaaba nga tutegese bulungi Mukama abanyuma. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Bw'oba osobola ofuna chance n'ojja n'okola mu ofiisi endala genda. Bw'oba osobola okweyongerako okusoma nga famire yakutegeka bweri